Yes, Red Zone TV nga bulijjo webale kubanga okyatugoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo tukyebaliza ddala okubeera nga otugoberera ate nammwe abateekayo comments zammwe mu comment section kyemukola kya mutawaana okubeera nga ate mutuwa amawulire ge tuyinza okuba nga ate tutandikirako okubeera nga tubaweereza ate naba kubanga osubscribinga channel eno nja kwongera okujjukiza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe okikwateko osubscribinge ku channel eno bw'omala okwate kade aka notification yako obeere nga ate otomisinga nsonga yonna ojja kubeera omu kwabo banasooka okumanya singa Red Zone TV enaaba etaddeyo ensonga yonna amawulire ge nnina essaawa ya leero nkakasa nga bamu ku mmwe mwagalabye abamu temunaba kubanga mugamanya naye nga mawulire ga nnaku naye ate nga gazaamuko ku maanyi ku sayidi emu omukyalo oyo gwolaba ku screen yo bamuyita Sharon Kemigisha kansala sayidi z'Ewandegeya ku division y'Ewandegeya ng'akiikirira Katanga LC3 woman kansala omukyalo oyo yawambibwa ng'ennaku z'omwezi zaali 23 omwezi ogwo oguwedde omwezi ogwokubiri omwaka guno gwennyini 2024 bamuwamba abasajja abaali bambadde engoye ezaleeya naye nga balina ebikozesebwa ebiraga nti basajja ba UPDF basajja bava mu bitongole nga SFC ne baba nga bamuwamba ate nga wetwogerera abadde amazeze ennaku zonna okuviira ddala nga 23 omwezi oguwedde ogwo gwokubiri paka olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 4 ekiro ekikeseza olunaku lwaleero bamuleese ne bamusuula kumpi n'ekitebe ekya National Unity Platform bamusudde busuuzi awo ne badduka ne bagenda nga bamanyi nti bakola kimenya mateeka Sharon Kemigisha bamuleese ne bamusuula awo abantu ne beebuuza muntu kyono gwe basudde wano abamu nga bamanyi mufu abalala nga tebabitegeera tebamanyi muntu gwe basudde wano tebamanyi kikiddako wabula bagenza okumutuukako nga ye Sharon Kemigisha eyali yawambibwa ng'ennaku z'omwezi 23 era ng'olunaku olwaleero oluvannyuma lwa pressure eteereddwawo bannayuganda abali ku social media pressure eteereddwawo mu kubanja Sharon Kemigisha abasajja bawaliriziddwa ne bamusuula ku kitebe ekya National Unity Platform babadde nga abayitawo ne bakwata omwana oyo ne bamusuula awo ate ne baba nga beeyongera era ababaddewo bamuguddeko bugwi nga beebuuza ki kye basudde wali bagenza okutuukawo nga muntu nga ye Sharon Kemigisha abantu gwe babadde nga banoonya abadde yabuzibwawo kakati embeera yeeyo bwetyo bwetambula naye nga abamuguddeko bagambye basangize tali mu mbeera nnungi yadde eddakiika n'emu abadde mu mbeera mbi ng'alagira ddala nti mulwadde era nga yeetaaga okubeera ng'ayambibwa omukyalo wetwogerera atwaliddwa mu ddwaliro okubeera nga ate afuna obujjanjabi kubanga kigambibwa mbu n'embeera gy'alimu eragira ddala nti kirabika waliwo ebikolobero ebibadde bimutuusibwako ebitannaba kubeera nga binnyonnyolwa naye nga gwe obanga oli ku Red Zone TV tujja kubanga tubikuwa naye jjukira ono si ye yekka ey'akamala okubeera ng'awambibwa ewaliyo Nasifu Mulindwa mumujjukira bulungi nnyo omuvubuka oyo ali owa Freedom Border ate ba Foot Soldier side eyo naye yawambibwa ebbanga liyiseewo naye nga jjukira baamuleeta mu kooti ne bamuvunaana mbu yasangibwa n'ebintu ebyefaananyiriza eby'amagye bw'obanga teweerabidde ate waliyo ne Muwanga Owen ono nga naye kansala sayidi z'Ekyengera era naye yawambibwa ate ye yawambibwa lunaku zaali ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi gwali gwa January baali bava Makerere Kavule kubeera nga alaba documentary eya Robert Kyagulanyi Ssentamu emanyiddwa nga Bobi Wine the People's President era naye yawambibwa era naye n'atwalibwa mu kooti y'amagye mu kukosibwa n'abeera ng'avunaanibwa era omusango gwe gumu mbu okumusanga n'ebintu ebyefaananyiriza eby'amagye bano nno beegasse ku bano abalala abaabuzibwawo 18 list eyo gyensobola okukusomera era nga nakati ngenda gikusomeramu oyongere okuba ng'obajjukira bw'oba ng'osobola okubanja ogende mu maaso n'okubeera ng'obanja abantu abo ba John Bosco Kibalama ba John Damulira Bakanata Muhammadi n'abantu abalala abawerera ddala abawambibwa edda abamu nga tebamanyiddwako mayitire abamu nga baleetebwa mu kooti lisiti ezo nzize nga nzikusomera wano era nkakasa oziwulira bulungi nnyo lisiti esooka eri ey'abali 18 gyentera okugamba eyo lisiti ekulemberwa ba John Bosco Kibalama eyo lisiti jjukira abantu abo abasinga obungi tebamanyiddwako mayitire lisiti eriko Moses Mbabazi abasinga gwe bamanyanga nga Kawenja ba Dennis Zimula Shafiki Wangolo Martin Lukwago Peter Kirya John Damulira Michael Semuddu Muhammad Kanata John Bosco Kibalama Vincent Nalumoso Yuda Sempijja Musisimbo wa Mustafa Luwemba Hassan Mubiru Isima Sesazi Godfrey Kisembo George Kasumba ne Joseph Baguma eyo lisiti kugambye y'abantu 18 abatamanyiddwako mayitire naye nga mu bo mulimu abamu ku bakungu mu gavumenti abategeeza mbu babayina John Bosco Kibalama Nabbanja yavaayo n'ategeeza nti oyo tumuyina era twamusiba nga tumuvunaana omusango ogw'okubeera nti yashuutinga abasirikale abapoliisi sayidi z'ekiboga mbwera ne bamukwatira ekakiri byali bigambo bya Robina Nabbanja kati olwaliro wetwogerera
taddangamu kubeera ng'akubwako eriiso lyonna, teri yali azzeemu kubeera ng'amulabako paka n'abalala banne 18 tewali n'omu amanyi mayitire gaabwe. Abo abantu bali 18. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu mu ggwanga Uganda kyavaayo ne kiremererwa okunnyonnyola ku bantu abo 18 ate ng'ebbanga liyiseewo nga boogera nti abantu bano gye bali, abantu bano baawambibwa, naye ng'ate David Lewis Lubongo ya Secretary General w'ekibiina ekya NUP n'abamu ku bakulembeze abalala mu kibiina ekyo babadde nga batuukirira ekitongole ekyo ekivunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu, the Uganda Human Rights Commission, naye nga ekyokkola nabo tebakiina, ekyokunnyonnyola nga nabo tebakiina. Kakati ate waliyo lisiti endala ate eno lisiti yo eriko abaana 28 nga bana 28 bakulembera Olivia Lutaya. Bano bo baleetebwa mu kkooti era omwezi guno gwennyini gwe tulimu ng'ennaku z'omwezi 19 bagenda kubeera nga bakomezebwawo mu kkooti baddemu okulaba oba bafuna beyiro bawoze nga bava bweru ku misango egitamanyiddwa kubanga kwali kuwagira buwagizi Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ku bano kuliko Olivia Lutaya oyo gwolaba ku screen yo, kuliko Sekitoleko Yasini Machete, kuliko Robert Lugumayo, kuliko Muhidini Kakoza, kuliko Patrick Mwase, kuliko Simon Kijambu, Abudu Matovu, Seguja Rashid, kuliko Ronald Kijambu, Sharif Kalanzi, Joseph Muwonge, kuliko Misach Kiwanuka, kuliko Abdallah Kintu, kuliko Umaru Emakato, kuliko Kavuma Musa, kuliko Ibrahim Wandera, kuliko Asbat Nagwere, kuliko Steven Masakulu, kuliko Jime Galukande, kuliko Paulo Muwanguzi, kuliko Sharif Matovu, kuliko David Mafabi, Abdallah Gebuyisiwa, Livingstone Katushabe, Swaibu Katabi, Siraje Mudebo, Joseph Muganza, Stanley Lwanga, bebo abantu 28. Naye nga wenkugambye nti bano bagenda kubanga basuubirwa okubanga bakomezebwawo mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi guno bagenda kubanga bakomezebwawo okuddamu okulaba nga bawere nemba n'emisango egitamanyiddwa kubanga ensi ekimanyi nti bawagira buwagizi muntu ne babanga ate bavunaanibwa mu kkooti z'amagye, kkooti marshal zezibavunaana emisango gyegitannyonnyolwa. Kakati abo yembeera bwetyo nga bweri. Naye nga wenkugambye Sharon Kemigisha yamaze okubeera ng'asuulibwa ku kitebe kya National Unity Platform, naye ng'embeera gy'alimu mbi nnyo era akedde kubanga atwalibwa mu ddwaliro okulaba ng'afuna obujjanjabi. Nkugambye bagenza omusuulawo sawa zibadde budde bubadde bukya, sawa zibadde nga 11 wetufunidde amawulire, naye nga bamusuddewo kiro mbu sawa zadde nga 4-5 ez'ekiro ne bamusuula ku kitebe kya National Unity Platform. Abayangu yomulaba abadduukirize ne bamulaba ne beebuuza kiki kye basudde wano, ne bamukwata bambi ne bamusanga embeera mbi nnyo nga bw'okiwulira, ne bamukwata nga mu buli ngeri yonna yeetaaga kubeera ng'atwala mu ddwaliro era ne bamutwala mu ddwaliro eryabadde liri okumpimpi awo lyesinza kubanga nkunnyonnyola era nga wetwogerera ali mu kubeera ng'afuna obujjanjabi ate mu ngeri eyinza okubeera ng'etaasa obulamu bwe. Bagende mu maaso n'okulaba ki ekigenda okubanga kiddako. Akkiriza nkujjukize tukolera ebyokuzimba, tukwasaganyiza ensonga z'okuzimba. Gw'ayagala okubanga otusapootinga, ennamba z'essimu zezo z'olabaawo. Oyagala okuzimbira ekizimbe kyo oba kyakoma mu kkubo, oyagala kimaliriza, tukola kye bayita modern finishing and molding. Tukola ekizimbe kyo mu nkola ey'omulembe. Oyagala okuzimbira ebinaabiro ne toilets, nabyo tubikwasaganya bulungi nnyo. Tukwasaganyiza ensonga za PVC doors and frames wobanga obyetaaze. Ennamba z'essimu zolaba wansi awo zoyinza okubako n'eya WhatsApp ate ne tubanga ensonga tugikwasaganyiriza bulungi nnyo. Red Zone TV kwoli webale kubanga okyatugoberera tuwuliziganye mu updates eziddako kubanga olwaleero lunaku lwa Monday ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokusatu 2024 tugenda kubanga tukuwa amawulire mangi nnyo era tulina nsonga yino gyogenda kubeera ng'omisinga gwe kasita weekuumira ku mukutu guno ogwa Red Zone TV byonna ogenda kubanga ate otambula nabyo.